Okay, nkwaniriza nnyo mpozi ate ku Boka TV olunaku nga luno olwaleero. Atubagamba abanyumirwa n'eyimbira byange season ey'omusanvu akyagendera ddala mu maaso paka eri mu mwezi gwa kutaano eyo. Ssanyu likyaliwo nnyo goba stress banafa bali mu diaspora abanafa batugoberere okuva mpozi ku mikutu egy'enjawulo. Na mwenna nga Hade Grand ogamba otya, waliwo Manza, waliwo Kalema Viki, Mulondo Franka, Sebaduka Paulo, Judith 8472, Madiru Emma, Kyambadde Ibrahimu, abalala bangi nnyo, Kazibwe Hassani, Enoch Junior. Mwena tubagala nkibagamba nti muli bakabi nnyo. Era mpozi olunaku olwaleero tubadde tuluddaganya okubeera mpozi nga tukola stories ku mukyala gwe bamanyi nga Rema Namakula. Lwa nsonga basinga tukola ku mukyala ono ne muyomba bubi nnyo. Naye omukyala ono kye mulina okumanya ali newsworthy kubanga celebrity, muntu walinnya. Ate abo abantu ababiri kiriza obagaana bw'okolako omu eggulire limala ne liranda ne ligende wa munne. Kakati nno ekiri mu ggwanga kyakubeera nga mwana mulenzi Eddie Kenzo ategese ekivulu kye ekya Eddie Kenzo Fest oba festival. Era kye yakoze ng'alaba tagenda kufuna mirembe nnyo wano ng'akola lyasozi bannamawulire bagenda beera nga bamutawaanya. Kye yakoze n'akwata abakubi b'ebivuga bye n'agenda nabo Sierra Leone ne bakampinga eyo ne bakuba lyasozi mu full swing. Kwegamba agenda okudda waneeno nga buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo nga talina kintu kimusumbuwa nti ate bannamawulire bamunoonya ate bikoze bitya. Wabula ekivulu kino kiri mu katyabaga nnyo nti ebisivulu ebisinga bizze bisazibwamu nga bwola tugende mu kikadde nga bwola emipiira egize gisazibwamu egy'aba legends ababizannyako bbala mu yabadde akitegese. Kati tutunulidde nnyo ekivulu kya Luba kubanga yataddemu ssente mu kivulu kya Eddie Kenzo. Eyo si ensonga enkulu nnyo kubanga coronavirus tubadde tunamufuna nnyo waneeno tetunafuna reports though nti twafunye amakolero agavuddeo ne gagamba nti gakoze eddagala erisobola okutta akawuka ako. Ndowooza banaakateeka ku mulyango buli ayingira ne babeera nga bamufuuyira. Naye ekiriwo ekikola amawulire bantu bange kiriza obagaana omukyala Rema Namakula, mukyala Sebufo oba muyite mukyala Amza Sebunya yavuddeyo n'alangirira era n'akubisa ne posta. Muziraba abayimbizi bakozesa oli bwana abaana agikubisa nateekako ekifaananyi kye nateekako I will be there, nja kubaayo. Rema alangiridde nga bagenda okubeerayo ku kivulu kya mwana mulenzi Eddie Kenzo. Tetumanyi is it all about love gyamuyinako oba gye yamuyinako nga taata wa Amal oba ng'era omwagalwa we oba nti baataddemu ssente. Agali mu nkubo no galaga nti newankubadde Kenzo alina emikisa gye mu kukola ebintu ebimu, naye toba oliawo nti ne Rema akontributingako nnyo ku mikisa gya Kenzo okubeera nga naye yeeyongerayo, whereby nti bw'okoona kulinnya Rema olina okukoona kulinnya Kenzo. So kati olw'okwagala okubeera mpozi nga tebaagala banyize bawagizi baabwe kubanga abantu abasinga baali baagala nnyo Rema nga aliwamu ne Kenzo, so basazeewo baddemu bagatte abawagizi baabwe babalabeko olumu ku stage yemu kubanga ne luli eri ng'akyali mukyala we era ng'omulaba nti Rema oluva ku stage Kenzo ng'addako, Kenzo oluva ku stage n'awummulamu Rema nga waalina okuyimbira. Naye ebibuuzo biri nti omukulu Sebunya neera anajja newankubadde waliwo agafuluma agagamba nti eno yerinza okubeera nga reunion era nga gwe mukisa gwokka Kenzo gwalina okulaba ku muwala we Amal. Guno gwe mukisa gwokka gwalina okubeera nga alaba ku muwala we Amal ne Amal alabe ku kitaawe Eddie Kenzo ne Sebunya alabe ku musajja munne alabe ku musajja munne kubanga ebbanga libadde ppanvu nnyo nga tebalabagana. Baali balabagana biseera biri ng'akyali musawo wa famire, naye kati kyekiseera ku mukyalo wa Mindi badde tebalabaganangako kasookedde biri bibaawo. Ndowooza ku kivulu kuno kwe bagenda okubeera nga basisinkanira okusinziira ku gava mu nkuubo
n'abaana abamu Kenzo baalina eyo yagenda okubeera nga reunion yaabwe nti mujjukira waliwo omwana oli omukulu owa Kenzo eyalinga abeera ne Amal erinnya ndijjukidde omwana bamuyitanga Maya nti Rema bwe yanoba n'agenda yagenda n'Amal kati Maya ate n'asigala ne Kenzo kati Kenzo nga tasobola kubeera naye awaka of course Maya yalina okuddayo ewa nnyina kuba Rema si yali amuzaala ne guno gwokka gwe mukisa kati gwe balina ng'abaana okusinkana Maya ne Amal then ne abazadde nga bwe baali bakikwasaganya ku mulundi guli so tubasabire bulungi nnyo bakwatagane bulungi nnyo oba oli awo ne Sebunya kuba mutima n'agamba naye musajja munange kankuddize mukyalawo akuddize mukyalawo nange ngende nti oba obulamu obwange oba Kenzo anayatulira omusajja n'agamba manyi kale ekintu wakitwala naye kyansigalamu olwolumu omusindikako kewange najja nambuuzaako okutali musango tugamba nti oli ku Boka TV ate tujja kubeera mpozi nga tusukkawo waneeno naye nga Rema tukuwebaza olw'omutima omulungi gw'olaze bw'okuze ekipande n'olaga nti ojja kubeerayo mpozi ate ku kivulu kya mwami wo oba kya ex wo kati kino kiraga ki mwabaddeyo ne muyimba obuyimba musimanya waddawa ex waddawa kibeere kyakuyiga gye muli abantu babeerayo eri nga beeyagaliza ekyokubiri muddeyo ne mulwana entalo zammwe waliwo wano abandeekanira ne musajja gwe wabaki lwaki tova ku Rema muddeyo ne muleekaana bano abantu beeyagala njagala otunulire posita eyo gye ntaddeyo njagala ogitunulire bulungi nnyo bano abantu beeyagala bayinza noba beekubira obusimu ekiro musiibe bulungi